Hello, mikwano mbalamusiza akamanya gange nganze Senga vivi. Olunaku lwaleero nze ne program gye bayita firisaamu. Abakyala bangi bambuuza Senga firisaamu kyeki. Ate era n'abaami kyekimu bambuuza Senga firisaamu kyeki. Olunaku lwaleero tugenda kutegeera ekigambo firisaamu kye kitegeeza kubanga abakyala bangi babakwanye. Omwami n'agamba nti osobola firisaamu ate n'abaami abasinga bwe bakwana abakazi ye waliyo abakazi abagamba nti nze njagala firisaamu. Firisaamu kigambo kyako kiri mukwezina era kiri mu byakweyagala oba bye tuyita relationship. Firisaamu abakyala abannayuganda n'abaami abannayuganda tubadde tunnagikozesa nnyo newankubadde nti waliyo era abagikola. Firisaamu kyeki? Firisaamu ye mukyala okukwanibwa omwami n'akutwala mu kifo wagenda okuzinira n'osangayo mukyala munno nga naye bamuleese muzina ng'omwami omu yagenda okubazina mu kifo kimu ku buliri bumu ku ssaawa emu. Ekyo kye bayita firisaamu nti kwe kwegatta nga muli abantu basatu mu kikolwa eky'omukwano. Ekikolwa kino eno kisobola okubeera nga kya musajja ng'omusajja akwanye omukazi n'amutwala okumuzina naye nga mu kifo ky'agenda okumuzinira waliyo abakazi babiri ng'abakazi muli babiri nga mugenda zinibwa omusajja omu. Kyokka ate era firisaamu esobola okubeerera ku ludda lw'abasajja nti abasajja babiri basobola ozzina omukazi omu. Eyo nayo tugiyita firisaamu. Omusajja n'agenda mu kifo gy'agenda ozinira omukazi n'asangayo musajja munne zina omukyala omu ku buliri bumu mu ssaawa emu mu kifo kimu. Eyo nayo bagiyita firisaamu. Naye abannayuganda tusobola firisaamu abakyala nga tuyina ebbuba lingi okitegeera ate n'abaami baffe ab'e Uganda sirowooza nti basobola firisaamu abasinga kubanga nabo ebbuba lingi okitegeera. Ekyokulala firisaamu si nnungi. Yes, omuntu omulala ajja kuŋŋamba Senga firisaamu nnungi, omulala nze kunze si nnungi kubanga firisaamu ejja kuleeta ebirwadde mu bantu abo abasatu. Abantu abasinga e Uganda tukebeza siriimu naye tetukebeza ndwadde za bukaba. Kati nze omukyala azze okuzinibwa n'ensangayo omukyala munnange mu kifo kye kimu nga naye bazze omuzina, simanyi oba ye ayina obulwadde bw'obukaba oba talina bulwadde bwa bukaba. Oba okitegeera fembi ne tuzina omusajja omu ne tumuweeweeta ne tumukiisinga oba ne tumunywegera ne tumunuuna omukira nga tuli babiri ne tumala ne tugweteekako nze ne ngusookako ne munnange n'agugendako. Ekyo kye bayita firisaamu ng'omusajja azina abakazi babiri mu ssaawa emu mu kifo kimu ku buliri bumu. Kyokka ate nga n'abakyala gye bali abasobola ozzina omusajja omu nga bali babiri. Eyo nayo bagiyita firisaamu. Ne bamuweeweeta omwami oyo ne bamunywegera ne bamukola buli kimu ne bamuzina. N'abasajja kye kimu ne bakwata omukazi omu ne bamuweeweeta ne bamunywegera ne bamuzina nga bali babiri. Ng'ono wagivaamu ng'ono agiddamu. Nze ngambye ku lwange firisaamu si nnungi kubanga egenda kuvaamu ebirwadde by'otagenda kutegeera kubanga ono third partner tetumanyi gy'ayitira nabimukwatako oba naye tamanyi gye mpitira nabinkwatako. Ekyokulala ekizibu kye ndaba mu firisaamu eno egenda kwonoona abaami baffe. Senga omukazi okola omusajja, abakazi babiri bakola omusajja firisaamu babeera bamwonoonye nti omusajja agenda getinga used n'ekyo ba abakazi basobola okuba n'omuze ne baguvaako naye omusajja ono agenda batamatira nga waalifuna omukazi omu tasobola kumatira kubanga yamanyiira okuzina abakazi babiri mu ssaawa emu mu kifo kimu ku buliri bumu. Ekirungi
ekyempulira kye bagamba ekiri mu firisaamu nti oyigirako kubanga nti omukyala asobola okujja nga tamanyi byakwezina n'akoppa ku munne oli byakola mbu bwe bulungi obuli mu firisaamu mbu eyigiriza senga n'omusajja omulala aba tamanyi we bazina mukyala n'alabira ku oli munne nga bw'azina nga n'ekyakola kyakola nti naye aba akola ki naye aba asobola okuyigirako kw'oli munne naye omukyala ali eyo osobola okukkiriza bbaawo oba boyfriend wo n'akola firisaamu n'akubira omukyala omulala n'ajja n'abazina babiri mu kifo kimu mu ssaawa emu era ku buliri bumu oba gwe omwami ali eyo osobola okukkiriza girlfriend wo n'akola firisaamu nti whereby n'akukubira n'ojja mu kifo kimu mu ssaawa emu ku buliri bumu n'omuzina nga kuliko n'omusajja omulala amuzina anyway kuno okwezina tekuli nnyo common ewaffe mu Uganda ate tekuli nnyo common mu bakyala ebiseera ebisinga wabula bino abasajja be batera obikola era be bayisobola okuyingizaamu abakazi emize gino nti omusajja agenda kukubira ojje nga tomanyi gwe omukyala genda okulaba nga wazzeewo ne mukyala munno ki omulala kati nno mukyala munno omulala wajja ye ayinza okuba nga namujagujagu ye yabikolamu dda talina kyatya oba okitegeera ogenda olaba awalampi omusajja ate omusajja naawe nga yeyakoze eki nga yeyakuyise kati naawe obutaswala ogenda kwekazaakazaawo naawe otandike okitegeera mugenda kukomekereza nga mukoze firisaamu ng'omusajja omu ng'abazinye abantu babiri mu kifo kimu mu ssaawa emu ku buliri bumu ebintu bino bitera kukolebwa kale bano bannayekolera gyange kubanze nawulirayo omuntu eyagamba mbu malaya tawuba oba okitegeera kati bo ekyo ekintu kisobola okubanguyira abakyala bano abeekolera egyabwe kulwokuba bo tebatya loosi era tebakola loosi naye omukyala ng'olina omwami wo nga mufumbo n'akeera enkya n'akusaba firisaamu oba naggamba leetayo muganda oba mukwano dduka misinde onobe kubanga ogenda kufuna obulwadde bw'otaamanyi gye buvudde bw'otaamanyi bibukwatako wadde gye butandikira oba gye bukoma ate n'omusajja akola firisaamu ddala nga mubadde mweyagala nga boyfriend obanga osuubira okumufumbirwa obanga mwami wo waawaka oyo taba musajja ekyo kiba kisajjasajja kyekiri kyenkugambye nti n'omukyala abakyala bakola firisaamu abo tosobola kera nkya n'omuwaza tomanya naye gwe omwami osobola okukikkiriza omukyala n'abazina mu kifo kimu nga muli abasajja babiri kitegeezeza nti n'oyo taba mukyala wabula ndowooza abanneekolera gyange munansonyiwa banneekolera gyange naye mmwe kyemanyi temutya loosi musobola okukola firisaamu mu ssaawa yonna oba wonna we mwagalidde naye mbasaba abakyala abannayuganda naddala abali e Uganda n'abatali Uganda waliwo ebintu ebimu bye tutalina kukola ffe mu cultures zaffe omukyala omuganda sisobola kukola firisaamu kubanga basengange tebakola ki tebagingambangako wabula ebintu bino ebiseera ebisinga tubiraba ku mitimbagano ne tubikoppa naawe n'obitandikiraawo oba okitegeera naawe n'obitandikiraawo era kino ekintu kya firisaamu abasinga okubikola oba balezibiyani bagenda kumbuuza nti ate lezibiyani bannange senga yeki ye mukyala yeebaka ne mukyala munne oba okitegeera so kati abo bo basobola okukola firisaamu kubanga ebiseera ebisinga bo tebabeera na feelings era tebagwa mu laavu kati woomugamba nti oyagala kukola firisaamu tekisobola kola ki tekisobola kumukaluubiriza n'olwekyo ababadde bambuuza nti senga firisaamu kyeki tukiwulira abaami bakitusaba ne mukyala wange yakinsaba n'olwekyo nno firisaamu kyekyo kyemba nnyonnyodde ye musajja oba omukyala okwegatta oba okukola ekikolwa eky'okwegatta nga musukka mu babiri nga muli basatu katugeze abakyala babiri ne bazina omusajja omu ne bafuuka abantu basatu oba abasajja basatu babiri
ne bazina omukazi omu eyo gye bayita firisaamu. Musiibe bulungi, mubeere bulungi, musubscribing, mulaikinge, nze ngenze.